Wagala nnyo amuganda abatulabira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo atubagala nnyo Hands for Life agemanya gange tulina omuyimbi ayanga Mulo olunaku lwaleero era ng'ensonga emu ku nkulu the best of young Mulo era kusomeza 22 wali waka ku luguudo kwennyini kwe bamuzaala asazeewo nate abenga akikola this time round. Young Mulo, for starters, why this time the best of young Mulo? I think every time very perfect and every time is right. Yeah. So young Mulo mumanyi muyimbi we gamba nti best of young Mulo oba otegedde nti kati waliwo ennyimba za young Mulo zembadde siwulirangako zinandyagadde owulirako. So bwe ngamba best of young Mulo kitegeeza ngenze kubaleetera music wange yenna kubeera ddala ku gwe mumanyi ne gwe mutamanyi. Nga tujja ku concert eno bingi nnyo ebadde byogerwa. The name young Mulo has been put with the word violence. Oletuddeko erinnya lyanga Mulo ligeraageranyizibwa olumu ku violence. Oletuddeko nanti kati just because nti waliwo ne bamafia abazanyamu firimu ze bazanya nga beeyita bayanga Mulo abamu bakyalina mida okitegeera kati that's why ogamba bwotyo naye nze I represent the name as a musician singer mafia. You understand? Bwetutako kati ne mabega wano ng'ojja abantu abasinga bakubuza ekibuuzo kya Dr. Jose Chameleone. Right now tukulaba ng'olinya ne His Excellency Bobi Wine. Has Chameleone at some point helped you ng'ojja mu music career? Of course, nze mi request gambye yampa chance emanya buli muntu. Mi request okufuuka kyaliwe kyali kimala ne bwe yatandi ntute kunyimbisa ne bwe yatandi ntute kunkolera kiri kye yankolera okumpa chance mbere mukwano gwe. That's enough for me. Kubanga fe tuli bahasira bw'omuwa chance obanga amuwadde ssente na buli kimu. Yeah man. Ojo okukwatagana naye. Mi request story mpanvu nnyo gye yava naye engeri gye nti zana ntebero odi ate nga musajja yali abeera Seguku biwanvu naye twagetinga in touch ku luguudo. Kyanjawulo ki the best of young Mulo akyegenda okubanga eraga ensi? Of course wabaddewo story nyingi young Mulo takyayimba kumbe nga atenze music muyina era mukola kati best of young Mulo tugenda kulaba ku music negwe tutawulirangako but tugenda kwenjoyinga n'ekirala tugenda kuba endongo obudde buke ng'abayimbi bayimba tugendeko ne mu lunaku olulala ekitatera kubeerawo bayimbi balala bye bakola tugenda kuyimba olwaleero obudde buke ng'abayimbi bayimba paka next day tuyinza okumaliriza nga ssaawa 5 bamukaaga ez'emisana but the next day oluyimba lwevako alukolera ddala bulungi nnyo odi ali mitwalo nka 607 then video eri mitwalo 12 oluyimba luno lulina kye lukugaseko. And what can you speak about Alienskin? I want to give him credit nga ng'omuyimbi avuddeyo n'abeera nga ali open eri bayimbi banne n'okuwakinga nabo so nga abayimbi abalala ebiseera ebisinga bye bahavinga this platform bagikozesa okuvimbira ku bannaabwe oba okuuma bannaabwe platform. Ekintu kyakola abasinga badde bagamba nti kikyamu okubanga awa abayimbi kati nga yanga Mulo okubanga erinnya ly'amaanyi n'abanga alina no olwaleero mmwe mwerabidde kiri nti Alienskin waba akola naawe oluyimba walinako erinnya oba tewalirina lwaki takola abapya kubanga he has the energy lwaki tayimba n'ennyimba n'abayimbi abapya ne tumanya abapya bokka naye alina mission ng'omuntu that's why anoonya young Mulo n'anoonya oba OS n'amuyita ajje waka oba Aziza Zio n'amuyita n'ajje ewuwe naye nga akulaga nti ye gw'anoonya era alinawe erinnya. You understand? So nti naye ebadde naye kirina credit gye kimutikka weyadde mwe muli mu kujiiza side eri nti ayambye ono naye amanya nti ono gayi alinawe vako bwe ngattako ndi mu kugattako wabula siri mu mutika so nandibasabye oba mu mutike muko obuvunaanyizibwa aleete ku bayimbi abapya aleme kuzza bayimbi abaaliwo. Nga tumaliriza still Alien ono alina ekintu kyakola abasinga kye balowooza nkyamba abasinga bagamba is violent nga gwe mukwano gwe Alienskin ono is he violent nga abantu abamu gwe bakimupaintingako ekifaananyi? Sirina bwa badman bwe mulabamu sirina bwa kibanda bonna bwe mulabamu sirina na bwa babanda bonna bwe mulabamu ttaano kati simanyi violent gyeyogerako kubanga nze mulabanga is a man is a boy anyuma okuwa obuwi support si kumuzolera wabula omuwa obuwi hand.
Yeah. Should we expect the names like Dr. Jessica Mion Kusheno? Of course, Kamili Kwesi, wano Alienskin, nti tuvudde mu mulembe guli mpaka guno. Gyonna emikwano gye tukoze gigenda kubeera present. Yeah. Bobi Wine. His Excellency sijja kumulangirira Mantumbu wa kubeerawo kubanga omanyi what is behind okubaawo kwe. Naye nga kyali wange musuubira okubeerawo mbawagizi. Yeah, man. The politics in music, ekasemberayo ddala. What is politics in music? Politics okuba okay, federation abasinga bagisidline nti. My brother, politics is everywhere. Politics is in everything, not only the music. Bwabanga ne mu music ayingidde katubasaasire bataano. Ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi guno olunaku lwa 6 tulizana ku Kinchizi Auto Spa ezana we bayita kapande k'abasiraamu opposite Millennium Hotel. Yabano we tuli okuyingira mutwalo mujje bakyali baffe tulabise ng'ennaku z'omwezi 22 the best of young Mulo. Mujje mwana tunyumirwe omuziki nero omuziki omupya boy era nguyina mungi gwe nfumbi bakyali banga abayimbi abapya bengendo banjuliraawo as collaborations zetukoze nyingi mujje bataano tulabise. Yaman. Like the boy ode tuli babi boy nzo obubi bwange setaga buli pana kubwogerako. You understand? Setaga na kubutuumulira abantu. You know? Kubanga era okubeera bad toyina kujango kitukuba. Tuyina kikulaba mu bulabi ne byokola. Yeah, kati balabyeko omuntu ali violent nga mukuba takuddiza. Kategede. That is it. Omuntu bwakuleeteramu omuleeteramu, bwakwagaliza omwagaliza. Nti oli bwaba asazeewo okukuzoleya muzole. You understand? Si kumuvimbisa nga ate gwe wakuzoleya. Yamma. Bye bibina ebyo mubibuuza nti abayimbi bano bali luddawa. Ffe tugende twewandiise mu bibiina byabwe bye bakoze ne baana mmwe.